بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله تميبزا جل جلاله ورمي قريبي تلف الله بياتوا تمسوا الله في تبارك وتعالى السيبين قراني مدينبه كويتشتي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم منا أبتلبا okusinziira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tubalamusizzaako nnyo katusubire nti muli mu mbeera nnungi. Abalina ebizibuzibu ebyenjawulo tubasabira ekitiibwa Allah subhanahu omwana wattu ate abeerenga abamalira era abeerenga ayingira mu nsonga zammwe, era netwongera okubeera nga tusanyukirako abo bonna abafunye ebyengera ebyenjawulo, abawasizza Allah abawadde ezadde, abafunye emirimu, abazimbye amayumba n'ebyengera ebirala ebyenjawulo, era nga nammwe tubasabira obukitiibwa Allah ataabeerenga abateeramu omukisa mu ebyo byonna byabawadde. Program abavubuka n'obusiraamu era nga omutesitesi waayo era nga omwanjuzi waayo amannya gange mpitibwa Ibrahim Musa, era nga mbeerawo wano okuva ddala ku lunaku olw'Emmande mpaka ku lunaku olw'Okutaano, era nga tubeera n'abagenyi baffe ab'enjawulo. Sijja kulandaga nnyo mu studio leero, nate tukomyewo ne mukadde waffe imaamu waffe Sheikh Ismail Mujungute, tukomyewo naye era nja kumusaba Sheikh inshallah asooka atuwe ku salaamu atubuuzeeko ate atubuulire n'emirimu gye egy'ekiwalimu gitambula gitya, then ate tulabe inshallah kye tugenda okwogerako leero biidhnillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iya bitaqwa Allah azza wa jalla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Tumteneza Allah jalla jalaluhu akyatuwadde obuwangazi oyo atukomezaawo ate okubeerako bye twejjukanya ku ddiini yaffe. Tusaba Allah jalla jalaluhu atuwe obulungi obuli mu lunaku luno. Amiin. Tusaba Allah jalla jalaluhu abafunye ebirungi Allah abeerenga bibakuumira n'okubeera nga tumwebaza. N'abafunye ebizibu byonna biva eri Allah, khairihi wa sharrihi min Allahi ta'ala, byonna biva eri Allah, tubeere nga tumwekwasa. Mbalamusizza mwenna basiraamu abali ku GTV, mbaagaliza pulogulaamu ennungi. Alhamdulillah. Mashallah. Ofisi seeka etambule obwa imaamu bugamba ki? Obwa imaamu alhamdulillah, mashallah, Allah atukwatiddeko atukwatirako ne tusobola okubeera nga tutambuza ekyo kye tuba tusobodde, naye nga alhamdulillah ofisi nnungi, tesobola kubulamuko zilzaala, naye alhamdulillah ofisi eyino tutambula mu ngeri yonna, era alhamdulillah tutambula bulungi n'abasiraamu. Oboolyawo Allah yankwasa mbeere nga mbakulembera mu kiseera kino. Kakati abangi ndowooza mwewuliddeko mukadde waffe Sheikh Mujungute, mwana wattu twaliko wano naye ndowooza yali wiiki eyaggweeyo, era twatandika okwogera ku nsonga z'abayimaamu wano, era Sheikh yatubulira ebintu bingi, n'atubulira obukulu bw'abayimaamu, n'atubulira obuvunaanyizibwa bw'abayimaamu, era ndowooza tulina ebitaggwayo Sheikh byabadde akomyewo ate nate abeere nga amaliriza inshallah. So Sheikh sooka ndowooza otusikira ekifaananyi ekyebyo bye twasoma omulundi guli ogwayita, then ate otuwe niwe tugenda okutambulira olunaku olwaliro inshallah.
Alhamdulillah ku mulundi ogwayita twatandika nga tulaba obuvunanyizibwa bw'abayimaamu ne tulaba nti bayimaamu bali mu bigere babeera mu buufu bwa bannabbi bayimaamu al-a'immatu wadhifatul anbiya'i nitulaba nti bannabbi bayimaamu baba batambulira baba bali mu buufu bwa bannabbi baba bakola mirimu egyefaananyiza bannabbi nabo gye baali bakola era twalaba aya eri mu suratu sajida aya 24 nga Allah boogerako nga waja'alna minhum a'immata twabafuula yali ayogera ku bannabbi nga mwabo bannabbi mwavaamu bayimaamu abakulembeze kakati bayimaamu nabo baba bali mu buufu bwa bannabbi nga bakola emirimu bannabbi nabo gye baali bakola egy'okukulembera baki abantu era ne tulaba nga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yatuuka n'okubeera nga bayimaamu abasalira edduwa bayimaamu nga yaabwe special Allahumma irshid a'imma ay Allah nkusaba oluŋŋamye bayimaamu obakwatireko olw'obuvunanyizibwa obunene bwabeera beetisse abasabira yennyini yali imaamu omanyi omuntu buli wabeera mu kintu ategeera obuzito bwakyo era aba alumirirwa nnyo era ekyokulabirako seeka omuntu ng'agenzeeko eruzira ne bamusiba atiisa nnyo abantu okulaba nti bakola bikolobero bakwatwala luzira kubanga yalozaako naye ye atagendanga aga wakiri batusibe tugende wakiri eruzira batutwaleyo naye yagenda yaga bannaye kola kintu kyonna weewala okulaba ng'okola ekisobyo kyo weewala ebisobyo byonna ebiyinza okukuviirako okugenda eruzira kati kyovola nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama yasabira bayimaamu kubanga naye obuzito yabulaba yabuyitamu kati ne tulaba obuvunanyizibwa bwa imaamu al imaamu dhamin ne tulaba imaamu mweyimirize aliwo okubeera nga yeeyimirira abasiraamu mweyimirize gye bali mu swala zaabwe kubeera nga ensonga z'eddiini zonna zitambulira ku imaamu era buli ekigwawo imaamu mwamugambye imaamu kati kiki kufiirwa imaamu kati pulogulamu ki kuwasa pulogulamu ki tugenda mu safari imaamu pulogulamu ki kale obwo bwonna buvunanyizibwa wa imaamu bwe twatunuulirako ne tulaba obuvunanyizibwa obulala taalimu nnaasa erimu shariiya okubeera nga imaamu asomesa abasiraamu eddiini yaabwe basaala batya zaka hijja bagikola batya ne tulaba naddala okusinga erimu ya tawhid aqida kubanga obwo bwe busiraamu watali aqida nzikiriza ntuufu towa busiraamu ne tulaba mu bimu ku buvunanyizibwa bw'abayimaamu amru bil ma'rufi wannahy anil munkar okubeera nga alambika abantu okubakubiriza okukola ebirungi bannaye kati nnaku njeru ze tulimu kati tugenda mu ruhiya bannaye musonde muleete sente tusale ruhiya abatannaba kumalayo bannaye mumaleeyo sente muzukeko musale swalatul layiri n'okubeera nga abaziyiza ebintu ebikyamu bannaye temugenda embeera kati eriwo baleesoba ebbaala waneeno bannaye mugyewala abaana temugendayo abasiraamu embeera ey'okuziyiza ebintu ebiki ebikyamu kakati ne tulabako ne imaamu okubeera nga imaamu obwayimaamu bwe bwakola okubeera obulungi biki byalina okubeera ng'akola naye kugamba omuzungu kyayita kugamba successful
obwayimaamu bw'okubeera nga bulungi Allah ng'abusiima okubeera successful mu bwayimaamu bwo nga n'abantu bennyini bakwenyumirizaamu waliwo okwenyumirizaamu nga bakwenyumirizaamu olw'okubakala okola byo byagala nti ebikyamu si kye tugamba naye okubeera ng'oli ku mulamwa nga bakwenyumirizaamu kiri omusajja mu butuufu obwayimaamu abukoze bulungi kati imaamu yenna obwayimaamu bw'okubeera nga bulungi nga Allah abusiima nga n'abantu bennyini bakwenyumirizaamu waliwo ensonga z'olina okubeera nga oziteekako essira. Ensonga esooka wala ya'khudhu ajran ala imamatihi obwayimaamu buno tobunoonyamu byanfuna era kyovulaba obuweereza bw'obusiraamu bwonna si byanfuna era kyovulaba enkola ey'obusiraamu bayimaamu tebabakuba ku kalulu n'abakulembeze bonna wabula abakulu oba abamanyi bamaseeka batuula ne balaba mufaani asinga naye baganda Seeka Ibrahimu ono oyinza n'okuba Seeka Ibrahimu bonna abaliwo mu maseeka nga si gwe abasinga irimu naye ng'ate Allah alina kye yakuwa kubanga ffenna Allah buli omu alina yamuwa ebisinga ku munne osanga oli nga irimu ntono naye ng'ate okutetenkanya ebyenfuna ng'ate n'okukwata abantu akisobola mukakkamu kwata mpola kati ate n'olaba oli nga Allah yamuwa irimu nga tasobola kukwata bantu abavuma buvumi ne bagamba Seeka Ibrahimu kituufu irimu agirina wadde tonotono alhamdulillah naye tukulembere era mwattu ne bano abalina irimu ne bagamba kituufu mulonzi omuntu omutuufu bo bennyini ate ne bakulonda ne bagamba kituufu tumusinga okumanya naye musajja mukulembeze ebyaddala ate alina hikima baba kutunula bagamba enkwata y'ebintu bye yanjawulo ate kuffe mutuufu waliwo n'abakkiriza bagamba mutuufu nze obwayimaamu wadde tugize nze munteeka emabbali sisobola naye tuwono naye omusajja oyo kati imaamu totunuulira bwayimaamu nti obukola byanfuna abatusooka abalongoofu mu bwayimaamu bannabbi ba ambiya bannabbi Ibrahimu batuukanga bantu baabwe nga babagamba wama as'alukum min ajrin ffe tetubasaba mpeera tetukola bwayimaamu buno titubunoonyaamu mpeera in ajriya illa ala rabbil alamin ffe wabula tunoonya mpeera kuva eri Allah omulezi w'ebitonde so nga ate imaamu tujja kiraba mu maaso eyo imaamu okumuwaayo kimumuwadde oba omusaala ne musalayo imaamu waffe tumuwa omusaala ate kirungi olw'obudde olw'obudde n'omulimu gwatukolera naye kitwagaddemu nti imaamu gwokubeera ye takulembeza byanfuna bino tokulembeza byanfuna kebagizaawo imaamu bamuwa kakadde nina okulwana okulaba nti nfuuka imaamu nedda imaamu okubeera nti obwayimaamu bubeera bulungi totunuulira ssente weereza ngaoweereza ku lwa Allah beera ne ikhilaasi ng'okola ku lwa Allah. Ensonga ey'okubiri imaamu obwayimaamu bw'okubeera obulungi Allah n'abusiima n'abantu bennyini bakwenyumirizaamu ddala mumugundi omusajja ono zesekanirabayimaamu benneegomba ng'abantu baboogeraku bye baboogeraku naffe bye tulaba mutuufu n'ogamba omusajja oyo ekitende ekyokubiri kyolina okubeera nakyo imaamu gwe obwayimaamu bw'okubeera obulungi al amanatu otuseseeka obwesigwa bukyali mu bayimaamu Allahu akbar. Imaamu oteekeddwa okubeera omwesiga olw'ensonga abantu bonna ensonga zaabwe abasiraamu 99% bazoolekeza imaamu. Imaamu lino ddaame lyange n'olitereka wamu n'ekyo nga ayinza n'oddikuwa oluusi ffe tubakolera ebiraama wano lama watotereezaamu ng'omanyi byonna ebirimu ono omwa ayogedde waati ne waati olina okubeera omwesiga obutasomola byamu
kikuru Sheikh. So sikudde eri wa Ibrahim okimanyi nti ennyumba ziri eddambe taata we yali mpadde naye kino kikubbirako ennyumba ziri zizo. Imaamu oba okoze bubi. Obalaga ati okimanyi nti okusinza ku ddaame taata wo enzaala ajja kuzaalamu siyavunaanyizibwa. Ebintu oba obyonoonyi. Kati imaamu oteekwa okubeera al amaana obwesigwa okukuuma ebyama by'abantu. Naye seeka ate kino kyempulira abamu kye bakola abasomesa n'agamba kati wano muganda wange yiyo kale nze ntimanyi tajja kunyiiga twabadde awo n'agenda annyumiza ensonga bweti ne bweti naye ng'olusuku ogamba gulabanga ateekoma oli yamugambye ate ekyama kakati oluusi waliwo ebintu kale by'osobola okwogera nga birimu ebyokuyigiriza naye nga si byagenda nnyo wala ate diipu mu byamu bikolaki kwegamba nga si kwogera ku muntu nti oluusi ng'oyagala yigiriza baki n'okyogera ng'oba oluusi tuyigira ku bannaffe tola Allah we yagamba nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam innaka latahdi ila siratal mustaqim. Mazima olungamye ekkubo ki eggolokofu. Amakulu nti tuyina bye tukoppako. Kati waliwo ebintu ebimu oluusi bye tusobola osomesa abantu nga nina kuwa ku example Ibrahim Musa. Naye nga omusajja oyo bannayo tokola musajja oyo nga tekituufu kyakwogerako. Musajja oyo mukaka ng'oyagala kuyigiza baki kati kyeŋŋamba seeka kati ekyobulungi kyo kitegeerekeka naye kati kiyinza kale mathalan ayadan nasalla kiteeke wala nnyo omusajja ayinza okubanga yazaalayo omwana ebbali ekyo kikyamu tugereza nti kati lengero nedda ekyo twakusala beyazaala omwana emabbali naye ate yamutadde ne mukira ate noleeta naye saba tugamba nawe Allah akusonyiwa kati ebifaananawo ebityo ate tetubireetaawo naye bino ebirungi naye ebirungi ebisobola okubeera nti abantu bizaamu abantu amaanyi obeerenga gundi banaye tukole ebirala ate olaba omusiraamu oyo yakola ekirala kiyigiriza nabaki n'abalala olaba gundi naye yalamba omwana omuto watuukiddwa okulamba nange kankole ki kakati imaamu oteeka okubeera omwesigwa. Abantu bajja kuteresa ssente bajja kuteresa endagaano ebyapa sente z'amasjidi zijje muzize oteeka okubeera omwesigwa n'ate agira ate oluusi essaawa omunaana ogwekiri ate n'akuba akabokisi k'amasjidi. So sikudira imaamu abantu bakutereseza sente zaabwe ate n'otandika zikozesa. Oli n'atandika sente zaagala atowooza ate we batamala kukwata mataayi imaamu tuzza byabwe nedda oba toli imaamu mulungi. Senga kugamba olinga atugamba nti imaamu omutwala kwero si wano si kyabuvunaanyizibwa poliisi. Lwaki bakwata amataayi ku hakki zaabwe ze bakuteresa? Beera mwesiga era bwe bakuteresanga ekintu kyonna oba ssente tozikwatako tozitula nako n'obeera n'ekizibu ekifaananyi so sigamba oli omuddaze sebo imaamu mbadde ssente zange nzonyi sente ezo nazikozesa naye empanda emyezi 3 kyova olaba abantu bakugjamu n'obwesigwa nze namuteresa tolaba nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam we yali asenguka ng'agenda e Madiina yalina amaana z'abantu abamuteresa ebyapa abakolaki naye teyasenguka na kintu kya muntu yenna. Era yatuuka okubeera ng'aleka Ali ibn Abi Talib mu nnyumba ye ekyamulesaamu kukuuma amaana z'abantu bitereso agende ng'abiwa kino ekyapa kya gundi kimu zino sente za gundi zimuwe zino sente teyagenda na hakki ya musiraamu yenna. Imaamu oteekeddwa okubeera obwaimamu okubeera nga bulungi nga tebulimu na ntalo ng'abasiraamu bakwenyumirizaamu. Imaamu oteeka okubeera omwesigwa
Allah kyatugamba inna Allaha ya'murukum an tu'addu amanat ila ahliha tuze haki zabo atanoza amana tezikuba na bukomi mu haki z'abantu ezo neka kati imamu bayinza okuwa mathalan ng'osomesa abakyala b'abasira webale so si kubeemolerako beera mwesimbu ate ogenda okola gundi ssaawa nga nnyo ogw'ekiro ate omukubira amawulire ogalabya gati beera mwesimbu basomesa tegeera wookoma so si kubeera nti obeesezezaako kegoteeka okubeera obuvunanyizibwa amaana imaamu kintu kikulu nnyo obwa imaamu bw'okubeera nga bulungi beera n'obwesigwa ekitende ekirala ekyokusatu imaamu okubeera ngaobwa imaamu bwo bulungi ng'abantu babwenyumirizaamu ekitende ekyokusatu kyoteekeddwa okubeera nakyo nga nsonga nkulu nnyo asidiqu beera n'amazima beera n'amazima tibane basiraamu tugenda kukola weekiti n'ensonga weeti beera n'amazima bwa imaamu bwogezaako saba nnyo Allah buli imaamu wooli Allah akuwa ebitende bifaanana weebiti beera mulambulukufu accountability gijjeeyo tugenda kukola ensonga wakuze kino netugula kino wafiseewo nusu 10 kikino ekyo kyova olaba imaamu buli wabeera n'ebitende ebyo bwa imaamu bwe n'entalo tewaba nze seka twali tuzimbwa muzikiti gwaffe ogwo gyendi nga imaamu mu kaseera kano nali omu ku abo abali bakubiriza abantu okubeera nti tubajjamu ssente okuzimba omuzikiti naye ffe twalina enkola negwe nali naye nga tuzimba nga tukubiriza abasiraamu wetwabasabanga nti musenyu gwe twagala ssente ne bazituwa nga tuguyiwa ne gubeera oba tetunnabakuze wakiri nga tugusindira ne mabbali amabulooka naye nga ssente zabaza nti bannayo musenyu ssente ze mwatuwadde oba mabulooka ezo kati imaamu oteeka okubanga oli w'amazima abasiraamu obategeezezza ensonga bannaye tugenda kukola ensonga weeti ne weeti gikole so tobaza ate kakati bwe nagiza ate kyova olaba abasiraamu oluusi bayimaamu babajjamu obwesige olinaga tombulira imaamu oyo talina mazima talina kiki naye nga bivudde ku nkola gy'okolamu obwa imaamu bwo si nnambulukufu teri mu mazima tolina mazima at least webiba biganye bagabi bannaye twabadde tulowooza naye mulabye mutya musenyu oba we tunaaguleeta ate tulaba guyinza omumalawo ebbanga mulabye mutya muteese mulabye mutya ssente tuzitereke we tunaaba tutuusizza tunaagula bennyininyini baleete ebiteeso kakati asidiqu amazima imaamu bwa imaamu bw'okubeera obulungi obukola obulungi Allah n'abusima n'abantu ne babeera nga bakwenyumirizamu weekwate ku mazima ensonga ey'okuna asaburu oyogedde ekigambo obugumiikiriza imaamu ateekeddwa okuba nga mugumiikiriza imaamu oteeka okuba nga oli mugumiikiriza nnyo kuba bajja kuvuma bajja kukakkanya oluusi nno munnaye Allah w'obukulembeze seekanyagala ogenda okola research ebiseera ebisinga bayimaamu olaba enfaanana gye bafaananamu era otuuka ku muzikiti ng'oluusi tokkiriza nti na imaamu obuuza nti imaamu kati waba okugamba bana abatera okwambala amakanzu agagagira ennyo omusanga nga n'olubuto kweruli atudde wabwati maaso negaba ono ye imaamu ssebo naye nga musajja wa tojja musingana ekanzu wezityo abakulembeze babeera we bati abantu abanyoomebwa kati abantu bano b'okulembera kigezo ng'era naawe wooli ekigezo gye bali era kyobola Allah mu suratu sajida aya 24 Allah agamba waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina lamma sabaru
ola Allah yakireka okubafuula ba imam ba Ibrahim inni ja'iluka linnasi imama kufudde omukulembeze w'abantu imama alabiwaako abawe ebyokukola abalaga titulina tambula bwetuti Allah agamba yabafuula ba imam lamma sabaru we baamala okugumiikiriza bagumiikiriza ku biki ku binyiizo eby'abantu okugezesebwa kw'abantu be bakulembera bw'anaasomesa kye bakola lutalo abanyiga imaamu kakati otambulira ku nsi otulumbalumba onumbalumba buliddakika osomesa ku bwenzi buliddakika osomesa ku bwenzi osomesa riba era okimanyi emirimu gyenkola sente nzijja mu riba lamma sabaru Allah yabafuula abakulembeze oluvannyuma lw'okugumiikiriza ebimu ku binyiizo by'abantu kubanga sheekh abantu betukulembera oba bayimaamu be bakulembera abantu buli omu alina empisa zize eri abantu ng'oli amala googera oli avuma abamu ng'oluusi n'ewaabwe bamulemwa dda oli yavumavuma dda abantu kakati abo nno gwe bokulembera imaamu mulimu abayaaye mulimu abakonde mulimu bannakomedi Allahu akbar kakati gojja mugamba naye kakati tugenda kukola wetu tuyakuyisa emeggaali agaye imaamu ebyo nawe nze gye emyaka bakyabingambye ebyo nze seka lumu waliwo ekigezo kyajja ku muzikiti gwafaawo ngenda okuddayo ng'akabokisi ka sente bakamenya kati ngenda okuddayo siŋŋaana nga waliwo gwe bateebereza bantu bakuŋŋaana bakutte emiggo bakutte ki imaamu ono amenya akabokisi nembagamba mumumpe mwe mugende nimuyingiza mu ofisi naye abasiraamu n'abantu bampeereza ebigere ekitegeeza gwe imaamu owagira ababbi ekitegeeza imaamu naye imaamu otegeera bakubuza nti oba otegeera tobakati bakulembera ensonga netukubira polisi negyekolaki emutwala naye enkeera nabayita nemba nnyonnyola embeera nenkwatayo ebintu nga bibina okukolaki kakati byebyo ebinyiizo era nibenenya imaamu nsonyiwa ekyo kitegedde kakati oli yagambiddewo totegeera ekitegeeza owagira ababbi kati imaamu oteeka okubanga oba yamutumye oteeka okubeera omugumiikiriza aseka ba abantu era kyobola seeka oluusi abantu batera n'okugereza ne bagaa nti nga balabye embeera yagaata iwamu wabula oli musajja nze obwo obugumiikiriza sibulina obugumiikiriza sibulina awo mba twalwanye dda mba namuvumye dda kati anvuma atya nze nesikolaki yaloweza mu byakubyomanako kuvuma kakati imaamu bwa imaamu bwokubeera nga bulungi ng'abantu babwenyubirizaamu naye Allah busima oteeka okubeera omugumiikiriza fasbiru kama sabara ulil azmi min ar-rusul givune ngoga gumiikiriza nga bayimaamu banna abakusooka mu bayimaamu we bakolaki we bagumiikiriza abagundi bannabbi abo ba Ibrahim ba Musa Allah bonna bayita mu bigezo ebyamaanyi naye ng'ebigezo byonna si bya bisolo si bya biti by'abantu babagamba nti bannange mudde eri Allah nti iqtuluhu oyo mumutte musse oyo majinunu tategeera kati subhanallah abantu bayitanga nabbi nti sahir nti kuga musajja era Allah otuuka n'atuuka bwe ng'amugumya wama sahibukum bimajnun mukwano gwammwe oyo si mulalu fasbir ala ma yaqulun gumiikiriza kati imaamu mbwa imaamu wo okubeera obulungi oteeka okuba ng'oli mugumiikiriza abasiraamu balimu bigezo binene nnyo era seeka kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yabasabira eddwa bayimaamu allahumma irshid aimma baluŋŋamye bakwatireko bayita mu bigezo bingi banyiizibwa naye ne bagumiikiriza
nosinga nolina kakanya imaamu ebyo byogambye imaamu natazaayo imaamu gwolinga woolaba omuti ogw'ebibala omuti ogw'ebibala oba muyembe gubeera ku kkubo buli ayitawo suubira ajja kukwata enkonyo gakoleki akasuke gwe toyina kuzza bajja kukulisa sente z'obusiraamu sebo kwagejjedde yajja wano yennanga mutono omulaba buli kalimu konna kwonookola ne bw'onoozimba akayumbako ezo za busiraamu kati ye kati Allah bwagerera seka n'ogulayo akamotoka subhanallah era zetusonda ku subuhi kati nguuni muyaguzeeyo emmotoka kakati obugumiikiriza la ilaha illallah baimaamu bekwata ku bugumiikiriza bagumiikirize nnyo kakati pointi eyo nga tugivuddeko pointi endala nga nkulu nnyo nayo kuba imaamu wa imaamu bo oba obukola ensonga eno nayo nkulu nnyo al adil omwenkanya okubeera omwekanya imaamu bajja kuleeta ebintu ebyokugaba ku muzikiti beera mwenkanya mu kubigaba bajja kuleeta ensonga ez'okulamula gundi yankoze waati beera mwenkanya beera mwesiimu oba mugagga yali azamanyiza omwavu omugagga mugaye naye gwe mulyazaamaani oba omwavu yali azamanyiza omugagga omwavu mugambe nedda oba mwana muto mwana omuto naye ayinza okulyazaamanizo otagamba ono mwana muto ate gwolese musajja mukulu oli namusingisa ati omusango mugambe ekyo kyokoze olyazaamaniza omwana Allah kyatugamba inna Allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas wobanga olamula wakati w'abantu gwe imaamu an tahkum bil adl Allah kozesa obwenkanya kozesa obwenkanya imaamu oteekeddwa okubeera omwenkanya mu kugaba so si kuddira ebintu babireese ate gwe n'obyebulizaamu bagambye nti bino byabalema nga imaamu agambye ati nange ensawo yange ennema kituufu olinako obugabo walamilina alaiha naye ate emigabo gyonna togifuula nti giyo ate era kakati sekangaawo ngage nti bintu byabalema mpozi nga oli mumbeera mbi nnyo naye kakati okwatuta ebintu byabalema ate n'ekirala gwe imaamu ate wali badde ofaayo nnyo ng'olina obulumi okulumira abantu b'okolaki exactly nga tonnaba nagamba nti gw'ofune sooka olabe gundi bafunye sente z'abamulekwa nze ndi bulungi siina mulekwa ate lwaki ezira ku sente ate lwaki ezira ku sente zino oteeka okubeera omweka mukugaba kituufu naye oba ogabanga ebigabibwa nawe olina okufuna si kuddira obugabo omunene nti akakasawo bagenda okulaba akasukaali n'omuceere biyingira wa imaamu naye nga baleese obusawo busatu kati ennyama ya duhiya kwegamba oli n'agamba nti ebyenda byonna byange n'ennyama kiro hanze ate munnaye ente gye bagize imaamu haafu yonna agitutte tubasiraamu emyaka gyonna gyensaaliza kakati jjajja sigundi haafu y'ente yokka ekisambi kyokka naye nga atutte ekisambi abasigadde bonna tebakoze tebatutte tebafunye amuwa byenda na kabuuyi inshallah mujja kukwatira awo kati beera mwekanya obwa imaamu bwo ogabe okusinziira woolaba abeetaaga naye tetugamba naawe olina ofuna era tusaba Allah asaasire ennyo bayimaamu abenkanya obwayimaamu bwabo abagezaako ate si byangu nabo bambi tubasaasire kubanga naawe nga tonnaba kumunenya gwe singa baba bibadde gwe n'obigaba osobola obigaba kubanga oyinza okunenya imaamu seeka gwe babikuwe onoobigaba kakati bayimaamu
bwa imaamu waabwe abeera abeekanya. Era kyovola nga tuva ku nsonga eyo, imaamu buli w'obeera omwekanya kisobola okutuusa mu kwesiima ku lunaku lw'enkomerero. Ye hadithi eri nabbi gye yagamba sab'atu yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Abantu ab'emiteeko omusanvu abagenda okubeera mu kisiikirize kya Allah ku lunaku lw'enkomerero mulimu imaamun ali eyasookamu okusooka, omukulembeze naye nga mwenkanya mu bantu omusanvu bonna nabbi yasoosa imaamun adilun, omukulembeze naye nga mwenkanya. Ne ba imaamu bagwomu ab'emizikiti mwekanya mu kulamula kwe ng'alamula abantu. Adilun fi hukumihi, mu kulamula alamula mu butuufu, buli omu n'asiima nga taliimu kyekubira ne waaba mukwano gwe. Adilun fi nafsihi, naye kennyini nga mwenkanya eri omwoyo gwe, ne waaba alina kyagize naga naye mu butuufu ate wano okozeemukko ku bulyazaamaanya. Kati seeka waliwo mathalan ekyokulabirako eri abagenda ku bwa imaamu naye nga bamaze bakozesa ndagaano nga seeka tugenda kukusasula tujja kuwa milioni 3 omwezi, naye essala zonna oteekeddwa ozisaaza wano. Ekitegedde imaamu kakati kyakola akikolamu kalumu olwokuba bano bo tebafaayo nnyo, naye nga endagaano gye baakolera kubamusasulira bakkaanya nti ateekeddwa okusaaza swala mumeka 5. Abo bakoze obulyazaamaanya. Awufu bi ahadi ufi bihadihum, tutukirize endagaano nabo bwe tuba tuzikoze nabo, okujjako nga waliwo mbeera era oba olina obbannyo bannaye kale oba nina omulimu gwe nafunye naye swatudde okuli sijja kubaawo naye gundi ono nayibu wange akoleki, ne buli bakitegeera imaamu waffe obudde weebwe titakolaki. Naye oba okoze obulyazaamaanya nga banno mwakola endagaano okubeera nti ojja baweereza ate n'ogyawukanako, so olina okuddayo n'obeera ng'obategeeza. Ate n'ekirala buno obuvunaanyizibwa bujja kubuuzibwako ewa Allah. So tolowooza nti gweoba obakubiddeyo nti bigwedde ojja kubuuzibwa. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi wal imaamu ra'i, agenda kubuuzibwa kwabo be yali akulembera. Lwaki abantu teyabasaza byaseeredde nefuuka emboozi, omuzikiti ne gujjula. Weebe ensonga tebagikwasisa hikima ye bannaye imaamu waliwo ensonga weeti mujje ku dhubuli, omuzikiti ne gujjula ogutajjula oyinza okulowooza na juma idi imaamu wagategedde. Bannange omuntu aba takoze shiriki bw'abanga alina ensobi gy'aseereddemu akoolumu, kuba tetugambye nti kuba kakati eriyo ba imaamu ati okugamba ayinza okukikozesa engeri y'akasonso n'abeera oyo mulala. Naye tugambe ono seeka waffe naye aseeredde abadde amanyikiddwa musajja munna tawhid, musajja munna sunna, musajja agezaako okugamba okuteeka eddiini mu nkola, abadde tamanyikiddwako mbeera ezo za bwononefu, naye kugamba akoolumu n'aseerera ng'omuntu. Ekyalibadde ekirungi bamubikkirire ng'abakulu abakulembeze b'omuzikiti bamuze bamuwumbewumbe bamubuulirire ekituufu eso si kumuza ku lwatu baana mmwe museerera ayina ebyamamwe bingi naye tabazanga ku kituuti. Kakati okwewala okubeera nga abagoberezi beewala okubeera nga balondoola bayimaamu ensobi ze baba baguddemu ng'abatonde okuseerera kubanga si bamalayika nga naawe bw'ozigwamu naye musuubira ozigwamu. Hadithi tugirabye kakati Sheikh ngokyali waawo okumanga abantu baffe beewunyisa. Sheikh ne bwagenda ku mukolo era abantu baagala nnyo okumwetegereza, era ne kakutanda nolesiyani 2 omusajja
wallahi Mungu yamugulira wakamwa imamu yatuswasize yazinano neyokubiri naye ngaokunona eyokubiri kirimu obwa haramu ayinza okuba kwolwo n'apetite agifunye erya ku mmere naye nefuuka emboozi bulijjo abeerako mumwe kuba naaliza abafu bakola batya toyinza kuba mukunaza mayigiseeka nofuna apetite ate eri ebimere kati bwemuyisa ku mbaga ate kugamba mwagala era kale nabekibanga sikyavunanyizibwa naye tuleke si kumuketereza budde bambi musominga obutonde ne batuuka nobalikodinga abashekh imamu omwoyoya baaba Allahu akbar tenya ilmu yokka wabula nabyo nabyo Allah yamugulirawo mu mbeera eno ensonga endala shekh bamustamiu bebakulembera bateekeddwa abawuliriza amaseeka bateekeddwa okubeera ne assamu wa taa babeere nga bawuliriza nnyo bayimaamu baabwe n'okubagondera mu mbeera nga si yakujoga ebbanga lyemala nga terimu kujoga Allah banabi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ta'atu li ahadi fi ma'siyati llah tetugondera muntu ng'atulagidde mu by'okujeemerani innama ta'atu fil ma'ruf tugondamu ebyo ebiki ebirungi ebirimu okugondera Allah imama atugambye bannaaye tugenda kukola nsonga weeti ne weeti tumugondere era tugikole we tuba nga tulina obusobozi kulyo so si kuddira bukuukuulwa ebyo byagambye tetujja bikola gwoba olaba nga tojja kikola ate topika bantu balala basiraamu balala nti temukikola imaamu abayise nti bannange mwenna abasiraamu ku sande mbetaaga atugamba kisijja ze nina ebyokukola tubawulirize tubagondere Allah kyatugamba ya ayuha alladhina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum ulil amri beba imaamu bagwamu nabaawo bagwawo be batuwa ebiragiro tibannaye kati tugenda kukola weekiti tubagondere era kyobola mu hadithi emu mujje tukube nabbi wano ku muzikiti mujje tulongoose masjidi yaffe tibannaye kakati tugenda kukola mulimu weguti mujje Allah tugambye lengera Allah yasooka kugamba kugondera Allah wa atiu llaha wa atiu rasul wa atiu rasula mugondere Allah mugondere omubaka we wa ulil amri minkum ne bannanyini biragiro hadithi emu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba man atwa'ani omuntu yenna oyo yenna nza ngondera faqad atwa Allah abagondedde Allah kyekiri Allah kyagambye wa atiu llaha mugondere Allah nagati waman aswani n'oyo yenna ajemera mu bituufu byemba mulagidde nga birungi ng'asobola obikola faqad aswa Allah aba ajoze Allah aba ajemedde Allah nabbi nagati waman atwa al amira omuntu yenna agondera ba amiri abakulembeze baimaamu disirikali bamufuti n'abalala leero si wanu faqad atwaani nabbi yagamba abagondedde nze Allah omuntu bwagondera omukulembeze mu mbeera nga si yakujoga Allah abagondedde nabbi sallallahu alaihi era abalabi ba GTV ensonga nkulu imaamu buli w'omujemera ku kituufu kitegeeza butereevu ojemeddani nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga bali mbuufu bwa bannabbi era kyobola oluseka abasiraamu bateraga kannaye nabbi abakubaawo nali mugondedde kakati abasikaabe baabo abamanyi akugambye abasiraamu tugenda kukola wetyo omuyisizaamu eggaali toyisiza mu imaamu ggaali oyisiza mu nabbi kitegeeza ne nabbi singa abaddewo wali muyisizaamu eggaali anti agambye waman atwa al amira faqad atwaani omuntu agondera omukulembeze aba ngondedde mutereevu aba agondedde nze waman aswa al amira n'oyo ajemera imaamu n'ojemera mufuti n'ojemera qaadi faqad aswani n'agamba era oba ojemedde nze sooyo
Chovola Sheikh nagambye bayimama abo balaba abatukulembera kigezo kinene eri ffe bakulembera ate ne bayimama bennyini nabo kigezo kinene eri abo bakola ki bakulembera ffenna tuli bigezo naye abantu tebakitwala era abantu Sheikh bayimama bamulabanga kigezo ajja kubuuzibwako imaamu wo eyalinga kulembera wamuyisa otya ne imaamu naye nga wajja okubuuzibwa kwabo be yali akulembera yabayisa atya ffenna kigezo nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam muhijjatul wadaa ng'anaatera okwabulira obulamu buno obwensi okuva asiibula mu bimu ku bigambo bye byasembyayo ng'asiibula mwalimu okwoona ku bayimaamu ne be bakulembera abakulembeze n'abakulemberwa yagamba abasiraamu gundi eyo mpanvu nnyo usikum bitaqwa Allah mbalamira okubeeranga yatulamira okutya Allah wasama wataa Allah n'okubeera abawulize era abagonvu nagati wa intaammara alaykum abdun ne wabanga abakulemberanga omuddu ye muntu owa wansi alondebwa abakulembera ne wabanga mwavu nga mwe muli bagagga abdun habashi era liwaye endalega wala ustu'amira alaykum abdu habashi Allah ne wabakaddugala olwo nabbi agamba bawalabu bagamba ne abagamba kabeere seeka mujungute ng'omusinga sente omusinga emyaka omusinga ebitiibwa ebyensi naye wabanga yakulembera mu ddiini nga Allah gwasiimye alaykum bisam'i wa taa mwekwate mukumuwuliriza byabagamba webanga bikwatagana bulungi n'obusiraamu mumuwulirize ate mumugondere n'olwekyo abakulembera abayimaamu twekwate kuwuliriza abayimaamu baffe tubagondere kati obuvunaanyizibwa obw'abakulemberwa butereeva tuli ku Global Television program abavubuka mu busiraamu mwana wattu leero nno tutambudde ne mukadde waffe Sheikh Ismail Mujungute era nga subhanallah omusomoze gumpomedde nno ddala kansubire nti nammwe mwina kyemufunyemu ekyamaanyi ddala nja kusaba Sheikh abeere nga ate asiibula eggwanga alhamdulillah tubeebaza aba GTV okutuwa omukisa guno naffe tubeerako kitutuse eri abasiraamu tugamba nti ebisobye ng'abatonde tusaba mubitusonyiwe mutwalemu ebyo ebyomugaso nsaba Allah w'ekisa ekingi atuwe okubeera nga tukwatagana ne bayimaamu baffe nga tubawuliriza nga tutambulira wamu byebabasobeza ng'abatonde temubiraalasa ne bayimaamu okukuuma ebyama byebakulembera nsaba Allah w'ekisa ekingi bayimaamu abatukulembera mu mizikiti egy'enjawulo abateremu obwamu bwa imaamu bwabwe bokka bentumidde bayimaamu bokka ffe otuggyemu bajjemu kubanga olw'ensonga batukolera omulimu omunene abulawo obuuzi Sheikh bwati lunaku imaamu n'olaba n'otegeera butegeezi muzikiti guno imaamu taliiwo mutereevu bannange bwetto wetulabise olwaleero tubadde ne muganda waffe producer waffe muganda waffe Umaru Ali حفظه الله تعالى ورعاه تبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.